kubanga twafume okuwuliziganya n'ennyumba eri nga bikube nate binnabaawo kati kano kabonero okukakasa ebyo bye twawuliziganya okwasu gye mutwesittalako eyo y'enkola yawano. Genda kubasaba wannyinazi gwe ne bw'okivaamu kuba mu ddiiro genda otegekere abagenyi bo ekyemisana. Ontegedde kansabe bwe tuzaala omwana oba bwe tuzaala abaana akyala baffe nikabadde ffe tubaddewo singanga enkwesiga kikozesebwa kolekigamba oh my god. Kwataawo njagala kumanya kino kijoleeza kitange mu bayibuli y'Abaganda bakiyita ekiggulaluggi. Ekiggulaluggi ekita bwekita ensonga naye bayibuli esomesa bweti mujje nno tuteese ffembi. Kitange ne bayibuli esomesa nti temujjanga mu nnyumba ya Mukama ngaluusa nze ani okujja mu maaso bo nga sirina kye neetisse. Kola bwoti bakumpera omudigido ddeyo osinkana abali
abagenyi bange mubaleke bayingire. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza vice waffe ku district eno eya Mityana, nyabo maama vice LC5. Tusanyuse nnyo okulaba kyala oyo. Njagadde abagenyi bano nga bayingira. Kyala Nassali maama, tusanyuse okulaba. Mukadde wange nze nesimye omulabako olw'okuba nti mu lugendo luno nesebo kale katondo za kyalo kyakuno bajagamba buli kimu kiriwube yalina oluzungu balabe be batwala musana kati sagala genda mwebyo abantu obasanze otya eddoboozi lyeribeera mumakamu ate mwana gwennaku ezo obadde munene naye kulaba weekubyemu oba mukolo obaloniza nnaku zini zimaninakumanya wani baddemu omu abadde alina okwasimula okutategeerekeka. Oyo si covid. Simanyi bulungi naye abadde ayasimula bw'ati. Atya? Kyekyo musawa kati mukikoze mutya? Omusajja eyo waliyo Dr. Nsingako ayitibwa Tizi. Tosuulanga tiketi mwana mulemi obadde switi zirande
olina aya yinese sooka olindeko bonna booli nabo bayibuli bagikiririzaamu mukadde wange nalo kyegamba kyemukola mukadde wange tukikolera ddala awatali kuyisaamu yadde ne bwenkuwa olunyiriri ne lukisoma osobola okukikola ye bikula mikka mugole ekwata zi video zenyendo baweereza essula ya 2 ekintu ekyo olunyiriri lwa 10 ne babasembeza mulyanga buli bye basanga mu maaso gammwe olw'omwenda lindako kati mbadde mwagala kukula olusoma lwa mwenda mulyanga buli bye basanga mu maaso gammwe olw'omwenda nga n'omwogezi temumwerabidde kuba mujja kulooza nti ndi bulungi nedda mu birye tewali muzibu kasita mwawula decoration ku byokulya muyinza okulya ne decoration nemumulya abooluganda mwolese talent oluberyeberye 34 olunyiriri lwa 8 soma Kamoli n'ateesa nabo soma ng'ayogera nti obulamu bw'omwana wange Sekemu bulumira muwala wammwe mbeegayirira mumumuwe okumuwasa olw'omwenda mukulu ndi ku lwa mwenda era mufumbiriganwenga naffe mutuwenga ffe abawala bammwe era muwasenga mmwe abawala baffe bajjawo ekituuti nekyetwala abange kyange kiri wano leero nangenda nga jimbe ekyamagero kyange kiri wano paraparaparapara ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo abanga nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda nkoledde ebirungi nayimba nkoledde ebirungi natenda mukadde wange ogerako nga nzize ku 2 ne sikumalira biseera nga bakazi bamala ebiseera kutuula abakazi bamala ebiseera mukadde wange abakazi boonona ebiseera batya akwata egirita n'asalako bano bakadde kati kola boti mutabani mulenzi guno omukono ogulinaanye senga kola boti obenga alina kyosaba mwanyinaze guli omukono ogw'ekyemmanga zibawo kati kola boti guli omukono omulala ogumulinaanye guyisene mugongo gwe boti mwanyinaze kati nyweza President Museveni yatugamba noonya obuyinza bw'obufuna bukwate bw'omala bukwata bunywezi bw'omala bunyweza bulemere senga lemere emaali kati gwe mwana w'obulenzi alina senga sekola bwoti
sala magezi wetetenkanye ng'owamayigo ayita ku lutindo ogenda kutuuza omulenzi gw'omulenzi topappa togwawo nga nsawo yamunyi lava ebaamu okulumya owulira bagenda kukutuuza naye banga lumya otegedde dijje mpaka yimba senga atuuze emaali abasigadde mwetegereze aya basi sumulula senga singa wali password yo kya sengoye kuba sengoyo kya kola bwoti mukoleko emikolo egisigadde otuulaawo bakubemu ekifaananyi naye nkubuuza ekiddako ayaya kola bwoti omuzindalo guzzeeyo eri bakuwa omudigido ogenda oleeteddeeyo abaana bange bano abawala obalaba nebirungi nayimba birungi natenda kataterekera abawala bajja waggulu sebonsaba ku muzindaalo ogwo kwatiramu awo webale nnyo abaana ab'obuwala bannakimuli baleese ekimuli sazze ebigambo sibingi omu oba babiri bakiikirira abalala mu bigambo si bingi. Njagala muwala wange adde ku kyalo Kasenge. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tuli basanyufu nnyo okutwaniriza mu nnyumba eno. Mukyala waffe omulungi. Ebale kulabika bulungi. Ebale kunyuma. Bannange otujje wala okutuuka wano. Naye ekitiibwa kya Mukama. Nga tweyina obudde. Tukwagala nnyo kyekisookera ddala. Ndeesekana akamuli. Nalinga akamuli naye ekimuli ddala nga kiva ku ntobo y'omutima gwaffe. Ebyokulya bino byolaba wano, fruits n'eno, oziraba zirimu colors nnyingi. Sijja kumenya emu ku emu, naye buli emu bw'ogirya ewooma kyanjawulo. Kitegeeza byonna w'obiriira wamu. Ate obanga ali mukulu okitegeera. So kitegeeza olimu buli kimu kyonna. Buli kimu ekyolowoozaako ekirungi, buli kimu. Era twebaza Mukama okuba nga twakusisinkana. Kale nsaba abakamera bwemubaako mukyayogera okay kiwedde abakamera bwemubaako ebifaananyi byemwagala awo mubikube mu ddakiika emu bbiri wangi omuzindalo bagukuwe